nga tutandika omwaka oguwedde nze kenyini nakolako interview n'otusuubiza concert mu Gwokutaano n'omala n'ogijjayo omwaka guno nga kutukutandika otusuubiza ki? Saagala kulayira naye Muli kyakulya? Ntina mu plan mwana naye nga bw'omanyi mwana obulamu olumu ebintu bikyukamu okusinziira bw'obadde obibaze olina okuddamu n'obyekkaanya akasente plans abantu bonaakola nabo byonna biba byetaaga kuba nga biri mu nfo. Waliwo ebintu byeweekwesa ennyo Ykee, waliko pulezidenti wa UMA, waliwo ebitambula ebya federation tukimanyi gy'oli. Naye kyekituufu ekiri mu federation batugamba mwayawukana abantu abamu bavaayo ate nga sawa y'essente etuuse. Simanyi ku baani yavaayo naye nze ndi memba era ngendayo mu meeting ez'amaanyi memba siri bize era obukulembeze mbusaamu n'ekitiibwa era byonna ebigenda mu maaso mbiwagira nze kikwatagana mumanyi kiri ku record emyaka gyonna gye mbadde ebintu ebikwatagana n'okukwatagana nze mbiwagira nnyo mwana naye tekitegeeza temubeeremu mpulunguse mujja baamu abawakanya kubeera nga bw'omanyi abantu babeerawo nga bo bazalawa oba nga baagala okukulanyisa ekintu because fear kikulembedde naye tekitegeeza nti si kirungi. Abantu bino babayita abasabiriza nga babawa biliyoni 18 n'ekitundu ne bamala ne babatoolako abantu babayita abasabiriza kwegamba naawe obinyumirwa babayita abasabiriza. Nze okumpita omusabirizi nga nkubulidde lwaki mbadde nzeetaaga ate nga ziyamba abantu bonna benkola nabo sikina mu buzibu nze ndi musabirizi Ykee Benda muki musabirizi naye lwaki sigenze ku State House kusaba kugambye kino ne kino singa oba okikwatamu abayimbi 15 bagenda funa effect eyo sizze nga sekinnoomu oyo nze kambeera omusabirizi oyo bwati okusinga ono agenda nagamba nze mpaayo mama wange ali ku kitanda nze simanya sirina buliri sirina nnyumba oyo siri bwenjo ndi ono agamba abaana 10 singa oba otadde wano sente ono muyimbi ajja funayo ka video ali mu kyalo ne Ykee Benda agendeko ebwala ayimbe ne Wizkid. Olaba nga obuyinza obwa UMA obwakuddira mu bigere bulina kye bukola ekyamakulu oba bo basirise busirize? Ndowooza balina kye bakola naye simanyi kuba ndudde obeerayo simanyi mwana naye sindi ye ng'omuntu ali ku mulamwa ye ng'omuntu abalala be simanyi mumanyi akola straight baana abalala simanyi naye ye oyo ye muwagira. Batuganda otugamba sente ze mwarobinga fina yaziba robingira ate lwaki okunguliza sindi? Teri ebyo bintu naawe leadership ya federation ogimanyi bwewabeerawo yena yasika omuguwa ebeera gavumenti yennyini mu bifo ebyenjawulo parliament Eddy Kenzo ne ttiimu ye beebo. Waliwo abayimbi be wasayininga n'otugamba nti bagenda kubeera nga batandika okukolera mu kibiina kyo kyekyatuukawo sente zaggwawo? Sente zibulanga togamba gwe lukasero ba ne sente olumu zibulaabulamu naye omulamwa izate ebintu bino mwana buli lwokula ogenda wekkanya bizinesi n'ogitegeera ensobi zikolebwa baki ensobi zikolebwa abantu era nange nga businessman neeyongera kuyiga buli lukya naye waliwo ngenda okujja ndeeta ebintu nga kati byonna mmaze obbibala from beginning to end nakyo nkirumbe ntukeeyo ntomeremuko ntereezeemu ensi bwetyo. Olina wootuuka n'ogamba naye nalina omuyimbi gwe nasayiningako n'ankolera bano besayininga nga tebankolera nga Drake. Siina muyimbi gwe nali nkuteko n'atakola hit tukyogereko menyayo bw'ogamba nti omuyimbi wuno Benda yamukwatako n'amuteeka mu feesi ya kamera nga talina hit Ykee Boy talina hit wuliriza Ykee Boy talina hit alina bbiri vaayo vaayo eyo eriwa wuliriza ani omulala Chambers talina hiti vaayo tugende Drake talina hiti nze muyimbi ekyo nange nkyenyumirizaamu nze muyimbi mu generation eno bwe nsala okukola ekintu kikola n'omutima ogwa oba sikikola siri mu byakuvimba musimanya ganga ndi kubya ddala. Naye nawe okikiriza nti wasuula Chambers? Ate namusuula ntya nga nze namwayita wamuwa oluyimba lumu n'agwa nalwo? Bintu bya time kyogamba eyali artist of the year last year ye yali ne guli si bwe yali omusajja mumuwe mu time kati ali ludda wasofa ani Chambers mwali nyimba azikola naye akyanoonya management mpola ebigambo nti olina posi gye wakoze nga okukuluma mama abaana bo mama omwana wo butakuwa ku mwana. Nali sigamba mama omwana wange wali ogamba baana bamaama abalala
ndi muyimbi we Uganda nina ekifo mu society kikulu nnyo n'obuulira nga Katonda akuwadde ekifo eky'amaanyi okitegeera so njogerako kubanga yo boisotenda kiri kitya naye ng'oli bulungi nnyo ddala muganda ki ekitambula nina emabegaka we tukulabye wadadde oluyimba obadde oludde sometime okuta netulabako fight eyali ku social media gwe n'aba social media lwaki obeera olwanyonyi n'abaana ba Twitter mbasirwana just mba ncheke kyamu abaana kumanya nti ffenna tuli bayaaye just wakwa tetubiraga ate mukama yatumulisaako ku musana mutonotono ng'olina okwekomako naye mba nange nava mu ziggeto lwakuba mukama yanyamba nenfunayo ku kaki ku kalaamu yamani omwana wamugera n'omuvuma ennyindo iwatusagamu busaazi iwatusagamu omwana n'agenda akugamba mbuno ennyindo ye nnene okusinga music career yo ekintu ekyo si kitono ekiriwa obule kugamba ennyindo ye nnene okusinga music career yo erina okubanga nnene nnyo kuba kariya yange nga nnene okitegeera myaka 7 ng'okuba abantu ozimbye abayimbye n'abasuka mu bana naye ate saagala omwana tumuvimbise nyabo baana bato baana bato mbaleke okoze investments this year sekale tunagendako ku federation enaku tukyamala banyongo oli active ku federation wa Ykee Benda lwa mirimu egyo gy'obadde oyogerako investments ezo zetukoze essomero waliwo n'ekirala ekiri mu pipeline nayingiddeko mu agriculture awo twakalagala ku yesoma nga tunagenda mu agriculture ojja otya otandika okuinvestinga mu ssomero twabale tulowooza nti wa Ykee Benda kye tubale tukumanyiddeko wakola omuziki n'okola gondi ne tulyako emabega account olina obuntu bwa mobile money bw'olwaninga kati ate tuwulira oyingidde mu investment z'amasomero lwaki ekisooka muganda wange bamuyita James Onyonga essomero lyali lya taata we nankonako nga muzeeyi ayagala kita netuligula ku muzeeyi yes naye nemugamba nze nekyange kyenjagala okugattamu ekitali kya musomero bulijjo naŋŋamba tubigatte tubikolere ki wamu kyengattamu kyekino kyennyini kyenkola omumanyi nze mutalenti ngimanyi era n'okola abayimbi mbimanyi so ndeeta talent na sports era omupiira mundaba ngoogerako nnyo talent njogerako nnyo so ngattamu talent ne academics eza bulijjo tuzimbe ekintu kuba enensi ya leero mwana ogimanyi walugembe tosaabeerawo na bitabo byokka twagala teekemu n'ebyengalo abatunzi woodworker abatemi babayita babazzi kapenta n'ebirala bingi byenjagala oliteeka music aleeta investments otuuka ku ezo kuba abayimbi mubadde mwekwasa nnyo nti music temuli sente naye tulaba nga okola investments bwezityo ebintu byange kisooka nze nkolera nnyo mu partnerships okitegeera eno ensi tenyinza ogamba omuvubuka ali eyo nensi mando osagiwangula nga buli kaseera oyagala obeere one man soldier so nze nzikiriza nnyo olina kaki nina kaki kwata wano nkwate wano tukole ki so jasanga nti yandibadde aleeta miliyoni 10 yinza oleeta 5 oba 4 onfuna muganda wange ngega amazima kuba nze sina kyenkweka mbu ndi wa kitalo nedda buli kyo nina nkinamu n'omuntu naye ensi bwetyo bwena otambula omaliriza ate binawo bigatta oli kuki kuto ennaku zonna music tokyali aggressive nga luli kati ndi aggressive nze omuyimba alina distribution deal esinga sente saawe ne lebo bagiyita empire era mugenda biraba omwaka guno gwonna ndi serious nnyo ngamba tugamba gwe ng'omuntu ogamba tandise kati olinga ayagala otetelinga ngenda leeta talents mu ssomero naye ate tezina kyezigenda kukola nga siriiwo nina okuba nga ndi muliro farming byotugambyeko ogenda kumejalinga muki sigenda bigaziya kati naye ngenda kiyita mu luzungu bakiyita value addition mu luganda sikamanyi okwongeza omutindo gw'ekintu ekintu katugambe ennyama n'ogijja ku nyama n'ogiza mu kintu ekirala naye nga nyama wavayo ku Twitter olina statement gye wakola it was about omwana abazadde abakyala nekwata ku bantu bangi eyaraisinga nnyo concert ne wininwaki nekimutwaliramu ne bakimubuuzaako bwe yava okulumbira tata w'omwana we bava ku nze naye ebyange nabikola after temugatta mbamanyi kanvuga ekyange kankubulire nalaba interview ya wininwangi ng'ayogera ku bintu bya taata we nanjogera nako omyayi n'amusetinga mbuzimanya Benda yagamba olimbala Kristo Panda waluzaako mangu nga sibyogerangako talina na vidiyo eyo okitegeera ye nga alina byayisaawo wininwangi bambi nanyiga wa Ykee Benda tujjeeko akajanja
mukazi wattu nze sirina kyokola kinkwatako kati nze okujja okupostinga ku bazadde bamaama gwe ozija okupostinga ku bamaama kyava ku mwana n'omusomesa nagamba abantu bange bewaka oyo omwana talina taata waka ngenda okukeberakebeza mu bistori nga mazima tabeera nani na taata we lwenvo senfuma ebyange byava ku senfuma okitegeera era nalaba neŋŋamba bwe mutateeka bamaama mulekerawo okujja bataata mu bulamu bw'abaana ab'obuwala okusinga because bagenda zungira mu basajja batalina mulamwa ne fala mulimbe ndowooza babimuwa birabye okitegeera lwaki omwana akula alina ekituli tamanyi laavu ya taata we oba laavu y'omusajja bw'ebeera ensonga yange yavaawo ate nga kinnuma kuba nange ndi muzadde abamu balowooza nti wakiyiseeyo is because nawe you are a distance apart from baby mama ne balowooza nti oba wali ebyange byawedde okasukira ebyange byawedde nabiyitamuko yes naye mukama mulungi ebyange byawedde omwana ninamulaba nawe situation gyobaddemu nagiyitamuko yes ate buli musajja agiyiseemu bw'aba yawukanye n'omuntu oyo ebintu bino biva ku kikuba kuba mmwe batata temulina budde temwefiirayo abatefiirayo gye bali naye n'abasajja abafaayo nabo gye bali abakyala ab'emitima emibi gye bali ne gwolaba nga mazima ddala alina okujja omwana ku taata we naye gyali ngo taata muki mubi naye bwolaba taata w'omwana ng'alina obuvunaanyizibwa yamba omwana kuba oba toyamba taata yamba omwana nnyo ekyangaza ali bagenda weza emyaka 5 mbaddewo kiva ku kyoli okutuuka n'agamba omwana tajjamukuba aba akyakwagala mu mazima kati nga kulinako obusungu oba naawe osobola kuba nga okyamwaga nakyo kisoboka lwaki tomuddiramu anti kati olaba muganda wange emboozi webegaddwawo mu mutima mulungi nakuzibwa abazadde bombi sakya mukama nti akakisa nakafunako ako era kye nali nsinga okukola ki okwagala kuba bagamba charity begins at home kyolabyeko kyoba oyagala naye munange wekiba kiganye kiba kiganye so si mu bubi era kati tukolagana mpola mpola omukwano gujjako do friendship mpola mpola tukwase mukama a new relationship nnyo akeja oli mu relationship akeja naye ng'oli ajakulaga jakwagala lwaki ojapinga on another relationship nga wali wakwagala andi abantu ababiri okubeera ababiri kitwala abantu bameka sigambye nti akyanjagala jasi nkubidde kafaanana okay twogereko ku federation ebigenda maaso ku federation lwaki temukyakiikanga luli nze mbaayo nabadde nayo ku Tuesday newedde nga tulina meeting ya Kampala Association nzagikulira mbaayo jasi nga bwenga mbadde n'ebinkutte bingi nga tufuluma mu mwaka awo n'oguyingira kati nga nina okuwawaayo mwana naye nze mbirivinga mu federation mbirivinga mu leadership yaffe tewali tabu okugulawo Kampala Association nga muyina wuma eringa era etwala Kampala sinze nagigulawo gavumenti yatuwa amagezi nti okulaba nga tutuuka buli wamu mukole regional okitegeera kuba kuma eri wano era abasingamu be Kampala naye bwogamba nti ab'e Kampala babeere wano Eddy Kenzo tali mu ye Kampala ali Masaka Shiba ali Mbarara tola nkiyambako omumbi omunene naaba nga atuukako eyo yonna nekibawa ku maanyi any remarks zowa abantu abali eyo omwaka guno tusuubirayo ekivulu walikola lyakavulu kamu toddangamu Serena oba Serena yakusera bintu byakwata mpola mpola manye ekivulu mwana sitera nnyo kozesa bapromota kitegeeza mani n'okuba nga nkoze eki so kati mba nkyasonda bozi nga musazeewo mu nsondere banaye abawagizi bange mumpeyo $1,000,000 ate mujje musasule mu ndabe bakuwane basasule kuba nze zikyaganya owera nze nkole ki nsonda yewaikipena nabulijo gyenyagala okubuuza woofiisi yo ng'etambula nnyo kubanga tuli bayaaye wadde bakola ki tuli bayaaye tuba tuyiya misana na kiro nze mukama yampa omukisa nti obulamu bwonna mbulabyeko corporate njimanyi geto njimanyi ne wakati mmanyiiwo so buli kaseera olina okuba nga ogatta obwongo boyi wasooka buziga n'ovaayo n'ojja muyenga wuuyo namuŋonge namuwongo namuwongo okyali wetuli kati wovaawo ddawo state house awo kumpi ne state house awo manaja wagoba waaki asigobangako manaja ankubulira ekintu kimu omuntu yenna golaba nga abadde takyakola naffe twaba twatuula
kuba nze ndi wa family, all those guys are my family. Nangamba nti kino nekino kyenjagala okukola. Ne mugamba n'ekintu ekyo woba okikutteko. Eno mba sobola kuwa ki kawogo kuba amaanyi oba ogenda kumba matono. So mbadde nsaba ndowooza concentrating ku kiri tusigaze Oluganda era emikolo egimu ajja ne tubeera ffenna. Ne Michael abaddewo wano juzi abadde naye muganda wa Luganda. Michael wa buladi byaddala bwaddemu kujja naye ate sigamba Michael nti Michael abadde ne manager Jamil. So tubadde tubeera ffenna mu mabaala awo nga tukakinga up. So mwana ebintu byange bya family omuntu yekka goyinza ogamba nti nayokana naye bubi nandibadde dre naye ate nze namusonyiwa. So yes naye mwana ebintu bino biraba ensi mwana tekoma. So si kirungi kwemalamu kubanga olw'obuntu obutonotono. Take your path naye tusigaze Oluganda ne respect. Okay, wamugamba bino tujasula bikwasaganya genda tunaddamu. Yeah, twasigaze Oluganda ate tuli steady. Simuinako buzibu bambi ate mpozi nga ninako obuzibu naye simuinako buzibu. Because talina kibi kye yankola. Yeah. Ketweyanze. Yeah man.